obufumbo kye kimu ku bintu ebiweesa ekitiibwa mu bulamu bw'ensi eno, era nga bangi baabuyingira ne babumaliramu ddala ebbanga ne bakoza silver, golden jubilee, n'abamu okufa kwe kwabaawula nga bwe baalayira. Kati nno tukuleetera abantu bano ne batubuulira ku bukodyo bwe bakozesezza okusobola okukuuma obufumbo bwabwe nga bwe baalayira, wadde nga bubeeramu oluusi akawunvu n'akagga, oluusi obuzibuzibu oba okusoomoozebwa. Baabiyitamu batya? Era ng'oluusi obufumbo buno bwajja n'okusoomoozebwa, naye abaffe bino byonna baabiyitamu batya? Era ffe tuyinza kuyiga ki? Mu bufumbo abantu bakyuka, oba oluusi abalala banoba, abamu baawukana mu bulungi, abalala bagenda bubi. Naye mu mbeera zino zonna n'omuyaga ogukunta, bano bo baakikola batya? Zino ze zimu ku nsonga lwaki My Sharm Queen Mother abeera nawe buli wiiki. Ffenna tuyigire wamu, kubanga happy families, happy nation. Kubanga famire mu ggwanga bwe zibeera ensanyufu, n'eggwanga libeera lisanyufu. Ogani emyaka 47 nange nze munemba ne gibe zigitya kubanga tetutabukanga kufa tetumanyi tutwatambula ko mwaka mutambula ko mwaka ndio tetumanyi alabe nyuma kwe gamba lavu webaawo emyaka gigenda tumanyi tanubangako antu twagala batubulewo nabo bagumenga mwe letusibye ebisibe bye byonna kankubuleko ekyomunda nze nzijula ddaku nze mujjira ddaku yajja nga sosolanga sosa nenga nze mujjeyo oba tuli twatujja ayina fumbire eryebwe nga nyiro neyemere buli lunaku ekisibe ennaku 3 nga gwogenda mufumbiro nabwabeerawo wali nkubulira tajjulanga ku mmere si kumwagala nnyo kumwagala neyempisa yempisa agifumbye emisana yonna yempisa yafumbye gwe lwaki olya buli lwogere yempisa nayo kino kirungi kyakuyiga kayize agambye omuvubuka ali munaajoga yanzibira omukazi nga bantwala paka Luzira. Nti musango ki? Kuva wa mwami wa Mpeta batutwala paka Nabweru wetwasula bakusala mu kooti batutwala paka Luzira naye nga basala ki kubanga kyamazima mwami we w'Empeta tasobola kwogera nti bannabba kino sina kye nagenda naki wagala okubba empeta z'abannammwe. Empeta nali nagimuwa nze nga nabanga nabali ku muzannyo sijja kulimba nalabanga balina ku muzannyo wali basobola kusalala kuva wa mwami sirabamu nansonga nze manye eri nali ntulugunyizibwa ndi mu ssanyu essaawa zino ennaku ejjirawo ate embu bansiba saabirowooza saabirowooza nako nti biri sirias kuba nebenabeere Luzira nga ndaba just ndi mu muzannyo. Naye waliwo omukyala nebaza nnyo omukyala mama Big Ayo omukazi oyo yambeerawo nnyo twalinga tumuyita Ajati nava mukomera nefuba nnyo kubanga munoonyako naye yambula mukazi yambeererawo nnyo oyo agenda kulaba kalabye program kimanyi bajja mugamba omukazi yekooko sijja kulu kakati ye kyeyakola ndowooza n'agamba omuntu ono kamutwale mu kifo eky'ebbeeyi ndowooza lwanaakola ki lwanakkiriza era bwe yasalawo nanga akantwale ku Sheraton kyokka teebereza nze ni mwana w'ebizalwa yeggomba akojja gomba fula ku Sheraton antwala ku Sheraton naye nange bwe nawulira Sheraton nenga kangende ku Sheraton nange mpulirayo nenzikiriza tugende ku Sheraton naye kyali ku Sheraton ayya kituwulire atuuka ku Sheraton nendaba ebintu nga birala nendaba ensinga efuuse abantu bambala birala bambala bulala wajja oyambadde otya wabula sitajjukira nabwe nali nyambadde abaana b'abagagga ebyana ebyagejja bwe biti jukira nze nali mutono nnyo ate ebyana binene ate nga bito naye nga bibuukabuuka bye bikutte fooko bye bikutte amasowaani birya watwala out wakikolo saalya wangi wadde akacupa k'amazzi saakanyo yali yesuuza ogenda ku Sheraton naye yantwala bambi byamusobera yakinkubako obukubi yakeera ku makya nampa sente genda mu saluni bakusiba enviiri lwaki kale nga nze sijjukira nakujjukira bwete nengenda mu saluni naye nali mu saluni ng'abeera mbuzi oli w'omaliriza enviiri nga neewunya lwaki n'enviiri nemugambali nanga abomalizanga ombuulira mune nga mukubira enviiri mazozi oli ludda wanga mulagirirawo ng'ajja mukimawo bwentyo nno nga neeyambalidde nga bwendaba nze ndi mwenze mu saluni bwetyo n'atwala mu
mu studio ne batukuba ebifaananyi kye saamanya nako era nabimanya luvannyuma nga maze nakola kifaananyi nga neewunya oba kyekituuseewo tojjukira anniversary yadde nga sijijjukira era nantwala by then Serena ali edde nantwala mu Serena first time ogenda ku Serena naye bwe natuuka ku Serena nga ndaba ebintu ddala emmere layini nnene eva kuno nakuli gwosana n'oko twava awo nannyingiza munda mu show ate show nga ya jazz nebimbowa naye nga bya jazzi ne bakuba jazz ne bakuba jazzi naye olwokubanga nze bba wange mwagala wakiteeba mutegeera nomala byayagala olina omunyumirirwako naye nga saabitegeera kati gwe wali okola ki natuula nga nnywa bwakunywa bwe baali baleese era bwe nanywa otandika okulaba sente za mwezi empitirivu zannuma naye oluvannyuma naŋŋamba okimanyi nti era anniversary yaffe nogaa singa yantuttemu erimu nga singa yantutte wandegera ku chicken tonight okazi mubala nesali zammwe zibaluma zituluma naye ezo zaffe nga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna 2001 mwami Kiggundu yasalawo agabane erinnya lye ne Margaret Sanyu n'olw'ensonga eyo bagenda ofuluma kyaki nga mwami Kiggundu afunye munne era nga ye Mr. Kiggundu Margaret abantu bano bagatibwa ku Christ the King Church era nga mu bufumbo bwe bamazeemu emyaka 2 mu bufumbo obutukuvu nga tuggyeko giri ejja courtship n'olw'ensonga eyo ogenda kubanga tuwulira ku mboozi ya Margaret Kiggundu atunyonyaga egyasobola okuuma omwami we emyaka gino egisoba mu 2 mukama n'abawe ezzadde ly'abaana 3 tovaawo tugenda kubanga tudda naye nga bwe nkusuubiza nti olunaku olwaleero tuliko eno maka ga Mrs. Kiggundu agenda okuba nga atubuulira engeri gy'atambuzaamu obufumbo bwe emyaka nno giri 27 abamu mufumba wiiki abamu mufumba mwezi tulinayo n'ab'ennaku naye akikoze atya okulaba nti abeera mu bufumbo bwe oba n'omwami we emyaka 26 etugenda okuba nga tumanya olunaku olwaleero mu puroguramu yaffe Life After Wedding. Nesinyo kusinkana nyabo. Amina nyabo. Jokedde nani zokubanga amanya ngogedde bubi obanjogedde ko lya Margaret Kiggundu nenga tulina getulese. Amanya gange nze Margaret Kiggundu Sanyu. Sanyu. Katwagala tusoko tumanyeko ku mwami Kiggundu. In fact katono nyo brief musinkano yamwe mwajja mutya ne watukira okusalawo n'ogamba yono mwami yangwanidde. Okusookera ddala nsanyusa balaba. Nsanyuse nnyo okulaba era weebale kundowoozaako kubeera enoga nti kange nenjogereko ne mukyala Kiggundu bambi ndi musanyufu. Kaakati nasinkana omwami wange emyaka mingi egiyise emyaka 26 emabega naye twasooka ne tubeera ffenna nga twekwana oba bwe mba nkyogera era wekiri okumala nakabanga akawerako ndoozi emyaka gyali oba 3 oba 4 oluvannyuma naye nalina embeera gye nakulira mu mbeera nti byali biwanvu sijja biddamu naye nakulira mu mbeera nti teyali nnungi kati bwe nafuna omwami oyo nandaga nti obulamu busobola okyuka of course nga bw'okyogedde nandaga nti agenda kunjagala
era ye muntu gwe nasooka okumanya mu nsi nti asobola okwagala omuntu. Era nalwawo okukkiriza nti ddala waliyo omuntu asobola okunjagala. Nga tewekkiririza. Olw'embeera gye nakuliramu. Saakula na mama wange, saakula ntaata wange nnyo, nabeerako ntaata wange ebbanga ttono. Kati bwe namufuna nandaga nti nze nsinga. Era nange ne nekkirizamu nti mu nsi nze nsinga. So ne nsalawo mbeere naye. Kati olwo omaze okukkiriza. Biki yakulaga ssente, wasima muntu nga muntu, kyajja ki oba okulaga nti twagala tumanye ekyakuleetera okusalawo ogambe nti ngenda kubeera ne mwami Kiggundi? Kaakati mutuufu sammanyaako nze nti ne ssente zirina omugaso. Newankubadde nti nali nkulira mu mbeera etaali nnungi, naye era ewaffe tetwali bubi. Ssente zaaliwo nga abankuza ssente bazirina. Kati nga nze ng'omuntu kya ssente sikimanyi. Sammanyaako nti ssente zirina omugaso era nga sikimanyi nti ne ssente zigasa. Naye neesanga omuntu ono ntegedde nti anjagala. Kyekyampaliriza omufumbi. Kati olwo nga muli amaze okukwana, mutambudde, wasooka kuzaala, wazaaliwo omaze kukola kiki kyakusikiza n'ogamba naye Kiggundi kaŋŋambye bw'ati kangende ŋŋamba abeeka nti agenda kujja kukola ki, nti agenda kujja kukyala oba agenda kujja kwanjula. Nali sisobola kuddayo kakubabuulira bintu ebyo kubanga ewaffe kyali tekibasanyusa. Tekyabasanyusa. Ekyokusooka tribe yange n'omwami wange nga byanjawulo. Ate nga nze ntegedde nti ye ng'omuntu anjagala. Se ewaffe nga tekijja basanyusa omuntu ono gwendeeta ava mu tribe ndala. Nze nensalawo nga nze omuntu ntandika okubeera naye ng'omuntu. Naye of course mu kutandika okubeera naye tebyali byangwera. Byali bizibuzibu, twalwawo nnyo nga twezooba. Nga ngezaako era okwagala okukakasa nti ddala omuntu ono aliredde okubeera nange. Era nange omutima gwange nga njagala nkakasize ddala nti ono ye muntu gwe ngenda okubeera naye obulamu bwange bwonna. So saasooka kuddayo kakubabuulira bintu ebyo. Era natandika okubeera naye nembeera n'olubuto nenzaala n'omwana nga neeka tebamanyi na gundi. Naye ekirungi nti omwami ono yali anjagala era yasalawo atukiza obuvunaanyizibwa mutwale ewaffe bamulabe. Ewammwe yajja muzadde munaye omwana wammwe? Yes. Yakutwalako oba yakikugambira oba yasabiranaga naye kati magi omanyi ekintu kibeera official ebyo kangende oba nangobanga bwogambye nti ndi waggwanga ddala n'abirabira eyo. Okuntwala out yagezaako emirundi mingi nnyo okuntwala nga out nga mulimba nga nziruka bambi nga asasula ssente ze ewantu ngaawo neŋŋaana okugenda nenziruka. Ati nga kikuddusa ki? Kumutya? Kugamba nti agenda kunesiba? Nali simutya naye nali sikakasa nti anjagala nga sinnakikakasa. Oyagala kikakasa ati ate ng'omuntu? Simanyi nange kiki nali njagala nkikakaseemu naye nali sinnakikakasa nti ddala omuntu ono anjagala. Kaakati ye kye yakola ndowooza n'agamba omuntu ono kamutwale mu kifo eky'ebbeeyi ndowooza lwanaakola ki? Lwanakkiriza. Era bwe yasalawo n'agamba kantwale ku Sheraton. Kyokka teebereza. Nze ndi mwana w'Erizaalwa y'Eggomba. Akujja Gomba kutwala ku Sheraton? Antwala ku Sheraton. Naye nange bwe nawulira Sheraton nenga kangende ku Sheraton nange mpulirayo. Nenzikiriza tugende ku Sheraton. Naye kyali ku Sheraton. Ayya. Kituwulire. Atuuka ku Sheraton. Nendaba ebintu nga birala, nendaba ensinga efuuse. Abantu bambala birala. Abantu bambala bulala. Wajja oyambadde otya? Wabula sikyajjukira na bwe nali nyambadde mu butuufu. Sikyajjukira naye natuukayo nga ndaba abaana b'abagagga ebyana ebyagejja bwe biti. Jjukira nze nali mutono nnyo. Nga ndaba ebyana binene ate nga bito. Naye nga bibuukabuuka bye bikutte fooko bye bikutte amasowaani birya. Nga ndaba kirala nnyo. Jjukira ffe ewaffe okulya mu bantu ebyo ebiseera nga kyewuunyisa. Okutuula n'oteeka emmere mu kamwa ng'oli muwala. Ng'omuntu akulaba? Ng'omuntu akulaba. Bwe batwala out wakikola oti? Saalya. Wangi? Wadde akacupa k'amazzi saakanywa. Yali yeesuuza ogenda ku Sheraton. Naye naye yantwala bambi byamusobera. Gwe kati bwe baleeta menu
Agogamba singenda kulya. Olozano yalina menu. Zendoza yali buffet. Nga byakwesavinga wali kati ng'ebyo sibitegeera. Anti bajese katubagamba nti osaba babaita bazze oba wetwesi bakusaba kyogenda okulya. Naye nze abo saabalaba. Nze nalabanga baana babuukabuuka nze saa concentrating na ku muntu mukulu. Olaba kifo oli mu Ndaba kifo, ndaba kirala, ndaba abaana babuukabuuka, ndaba bakalukalu ate nze ndi mukulu. Ate otya. Ate nti abaana ndaba bakalu. Ganga birala. Ogenda bafete nga tolidde. Saalya wadde. Mwami Kigondi yagamba yalya. Bannange yalya musajja wattu naye nga nze ntya n'omutunulako mu maaso. Antunula wansi bwenti naye bwalabwala bwansiko omukono nze ntunula eri ntya n'abantu okundaba. Nti alina awakwatako. Ankwatako. Muvuddeyo eyo. Dirwe yakugamba nti kati mmage njagala kujja mbazadde. Waye wali ekyunyisa otulagala after wedding. Olunaku lwe yanga nti agenda kujja mbazadde. Mwami wange yagenda n'asoma master's degree ebweru. Kati bwe yakomawo ndoza n'alaba nga ngwanidde okutwala okugenda ewaffe. Kubanga nange awo nali nkuze nga ntandise n'okutegeera kye bayita obufumbo ng'ate ngumiikiriza ebbanga teryali ttono. Kubanga omuntu ogenda okusoma masters ebbanga lyali ddene ate nga tetwalina ssente. Kubanga yaweerezanga oluusi ssente omwana n'alwala n'ensibira mu ddwaliro ojjukira olwo nzadde first born wange. Kubanga tewali ssente naye era n'eŋŋuma nali mmanyi nti omuntu alina kufumbirwa musajja omu era alina kwagala musajja omu ate era tolina so nga mmanyi nti buli ekijja kyonna nnina okukigumira era nabigumira. Kati bwe yakomawo n'aŋŋamba nti ngende ewa ssenga mbigambe ssenga tugende ewa ssenga tubimutegeeze. Nasanyuka nnyo era ne famire yange bayizayo baasanyuka kiri kye nali ntya tebakikulembeza ate nga nasooka kukitya nnyo nnyo kubanga twakula ewaffe ng'abantu oba ngambe tulina nnyo ebintu by'amawanga ebyo. Naye munne tebakifaako era ne nsanyuka bwe ntyo ne ntwala omwami wange ewaffe. Yes, twayanjula mu Gwakusatu ng'ennaku z'omwezi 27 ne tugattibwa mu Gwokuna ennaku z'omwezi 28. Twayitawo omwezi gumu. Mumaze okugenda ku kyaki babagasi ebiseera ebyo mwali mupangisa? Ansooke nkuddeeko katono emabega ekika kyange kyasanyuka nnyo kati nga bwe nkubuulidde nti nali nakulira mu mbeera etaali nnyangu. Famire yange yasanyuka okuwulira nti nfumbiddwa ate mu makubo amatuufu bwe gatyo. Baasanyuka era ku mbaga yange abantu abasinga obungi bajja ku mbaga okuva e Gomba. Baateekawo nnyina brother wange yalina taxi nga nnyingi ebiseera ebyo sajja mugagga ali omwo mu Kampala. Yateekawo taxi ne zisomba abantu buli awulira nti ayagala okubeera ku mbaga ya Magi yajja. Tebyaliko kaadi? Kaadi zaaliko naye eyewaffe yali open. Yali open. Mwami beba limited. Mwabagattirawa mwasemberezawo abagenyi bammwe? Kakati twagattibwa Christ the King. Ne tusembeza abagenyi baffe ku kafo bakayita Okapia gaba oba kakyaliyo. Okapia bakayita nendoza gye kali. Kafo ako bakayitanga Okapia ku Gaba Road okwo. Nati okutuuka e Gaba we twasembereza abagenyi baffe. Mutunde bifaananyi bye byali ku Sheraton ate ebifaananyi by'emikolo gyammwe nga mulinga kati bwe twava ku Christ the King otugatta twagenda ku Sheraton okwekwesa ebifaananyi tuddayo nakajjukira ne mugamba nti tugenda ongulira emmere gyesaalya luli n'aseka naga ate kati tuli wagigaana kati ojagala. Mumaze okukyaza kati gwenda otulambulira obulungi kati gwomanyi bingi okusinga nze otuwe ku process eyo engeri gyatambulamu embaga muzze ewaka mwakola ku honeymoon oba mwava n'ogamba tujje katweba. Kakati twakola omukolo nga ndi lubuto
lwa second born wange tetwasobola kukola honeymoon kuba nali mukoowu buto ngaatera okuli twaki planning nako by the way kya honeymoon niyo bazaabeerangayo ebiseera ebyo zisimanyi sinjukira oba byabeerangayo saabimanya naye embaga yaffe yali nnungi nnyo 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 weyaba nti n'ekika kyange kikoze embaga zino eziri ku mulembe naye raba kyajjukira eyange teebereza yali y'amaanyi nnyo 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 kubanga ffe twakola embaga mu biseera nti abantu bava mu mberenge mu soda batandika okulya emmere ku mikolo kati embaga yange yeemu kuzaasooka yeemu kuzaasooka nti abantu batuula ku mukolo ne balya emmere bakyewuunya nnyo famire yange yakyewuunya nnyo omulungi akyali ku programu yaffe eya life after wedding oba twasalawo programu etukyalizaamu abantu abafumbo ne basobola otunyonyola engeri asobodde okuba nga bawangalira obulamu bwabwe obw'obufumbo n'abo abatali oba abatakyali naye nga baali bafumbo as long as wakkirizibwako n'ogattibwa n'omwami oba n'omukyala tubeetaaga okuba nga mutubuulira mutuwa ku sitole zammwe ezo tubale nga tufuba okulaba tugumya abannaffe abalala abali eyo abandikaze okuyingira obufumbo oba n'oyo nga alina omwami tugeze oba nga yafa oba omukyala nga yafa ye asobodde kubeerawo atya tovaawo tukomawo. Nesinye okuba okyali ku mukutu gwaffe guno era ng'okyala program life after wedding oba nti twasalawo nga bwe kunnyonyoddeko nti programu eno tukyalizaamu abantu ab'enjawulo oba omuntu yenna eyali afumbiddwa twagala tulabe ebirungi n'ebibi ebiri mu bufumbo. Of course bwe kintu kirina ekirungi n'ekibi, ekirungi ekirimu okifunamu otya, ekibi ekirimu gwali eyo osobola kukifunamu otya. Ekyo gwe kyotwalanga ekibi nga te ku mulala kirungi, ekyo twalanga ekirungi nga ku mulala kibi. Zimu ku nsonga lwaki programu eno weeri era tusobola kubeeza otya amaka gaffe nga tegayoogayoga. Anti Magi tukomyewo mwami Kigundu tugambe yasoma ekintu okikubye naye ogenda otwala ku asatu nze nsookayo ate nga okyali muto enfumbo yabutambuza nawe tamunya olu masters mwami wange talina olwo luntu ate nga gye twafumbirwa nanga twagala nate nga n'ekirala nze teeza abaami abayivu baba bamuwendo okusinga ku batali bayivu bwe ndowooza ng'okusinziira ku bufumbo bwange nga bwe nzize mbutambuza. Mwami omuyivu taba na lugezigezi lungi luli awo ogwa ku ttaka buli kaseera tabitubeeramu nnyo. Nze asobola okukeera ku makya n'atufumbira ayinza n'okweza ewiiki ng'afumba nga ffe twebasa nga yagala nze genda okufumba. Kale emirimu egimu musobola kati ng'okwoza of course tojja mumusanga mu ngoye ng'akunya naye mulimu ebintu byatayinza kwekuluntaza kati ng'okufumba asobola okera ku makya n'afumba breakfast n'akamula juice ng'oyo ate mmene muzuukuka ng'ayidde ne kati nga nnyina n'abaana abakulu bwe bati fact ye lwanaafumba ffenna tunaaba ne tweboogala nitusobola. Tetusobola. Abaana bameka? Ezadde abaana bameka? Tulina abaana basatu. Abaana basatu, abawala babiri. N'omulenzi omu. Mwami Kigundu tomubbi obeera bintu by'abaasoma? Simubbye. Simubbye nze ndowooza bwe twayagala. Kati Mwami Kigundu twali tugamba kuba twagala tulabe eri awo tebagamba esobola kuwasa oba kusobola kufumbirwa nga nkyapangisa. Nze sobola kukola kintu bwe kiti nga nkyali bwenti bw'ofumba buno obadde ojja obutambuza ekintu ekyo gw'okirabye otya kuba twagala ali eyo abeere ng'ayiga. Okufumbirwa okuwasa ng'okyapangisa nze ndowooza tekirina nnyo buzibu
ekikulu kiri nti mutegeeragana mwagalana kikulu kwagalana kyekikulu mutegeeragana ekyokuba abantu batono abalina amakaluza singa abantu bakyazimba amayumba g'abapangisa naye nga bafumbo bonna balina abaana abantu gye bali bafumbo abamu sina bampeta naye nga gye bali bazadde n'abaana ate bali mizigo bapangisa ekikulu kutegeeragana kyekikulu ebyo n'ebisigadde byonna bijja. Mwami Kiggundu akwagadde nnyo mu ngeri gye yakwagaliramu mutuuse mu bufumbo. Abantu abamu bagamba abaami bano we batuuka biri side bbiri omukyala omala omusaako empeta ekyo afuuka ekizibu. Gwe wali omanyi niwabanga ate muntu mulala nnyo anti abamanyi yatuuka. Gwe kino tokifunyeemuko kuba kirisi bakifuna ku side ya Mwami Kiggundu kakitali ku magi. Tewakira muno ogamba n'omusajja nobola okuba kati amaze okunkuba empeta yali nga ntalako out kati ayagala kuntwala out Kiggundu oli nga tamboggolera okufa obufi. Bibaamu tebisobola kubulamu mu bufumbo tebisobola kubulamu era obutondetonde ng'obwo bubaawo kati aguze emmotoka nze ntambuza bigere neweetonde wala obwo bubaamu naye at the end of the day olina okukimanya nti nafumbirwa ono mwami bwengenda okubeera naye obulamu bwonna kuba kati jjukira ffe ab'enzikiriza eza Kristo tukimanyi nti ofumbira omwami omu teri kuddamu kufumbira Mukama yabaawula akati bw'onootonda wala n'otonda wala obulamu bwe bwonna n'okomawa paka lwolifa bw'ogenda okuba kati ogenda kukomawo era onyiiga mukale oba olimu onyiiga naye n'okita nga obaolisa alina kyakoze kubanga muntu naye ng'omu ng'abantu era onyiiga naye n'olimala n'okita. Kano kaama owaaba ekintu n'ogamba naye era yadde okuba omusasi atuukirira byonna n'ogamba naye Mwami Kiggundu kano kino n'ogamba era omuntu omutuukire mu bino naye alina akazeeke kano bwe kati onziza okuba nga tekimugamba osanga banakyala kukinayinza ogamba kino magi kimonyiiza kantu kyako okomanyi ku Mwami Kiggundu kuba ebirungi bye bisinga obungi bitebisobola kubeera bingi ebyo webisinga obungi omuntu mwawukana naye omuntu obanga okyalina omu kitegeeza ebirungi bye bisinga obungi naye obeerawo kali n'ogamba naye bannange omwami wange alina nnyo emikwano kibi alina nnyo emikwano naddala egy'abasajja abo banyiiza naye simanyi nalema ekimugjamu n'enkita ate babadde n'egy'abakazi ate gyali badde ebirogamba bannange anti kati waliwo emikwano ng'olaba nti ate bamugjamu oba ekitegedde ng'alina emikwano okugamba nga bo be bafuna mu ye nga ye si yabafunamu wabula ye bo okufuna mu ye for example ali omukwano gwe mabega ka myaka giyiseeko mukazi we yagenda n'azaalira mu ddwaliro nze lyesaazaaliramuko naye omwami wange yasasula ssente ezo zannuma zannuma nimba omukazi agenza kuzaalira mu eryo eddwaliro nga tekimanyi nti bba talina ssente ng'asuubirira muzaffe kugamba bubaamu obuntu tubwe butyo okwogedde ate kati wano nga mbadde mulimu naye mwenna ogenda ogamba Mwami Kiggundu kintu bwe kiti of course mbaamu ebirala ne mbaamu ekyogerekeka akati nze ndi mukazi ayogera ennyo njogera nnyo ate nja okwogera nnakuyiga ndi naye nze nali soogera ewaffe nga yogera embeera gye nnakuliramu teyali nnyangu saalina mukazi ayogera naye bwe namufuna nenjiga okwogera kubanga nali oba simanyi oba nnakyamuka oba nkiyite ki wafuna mukwano gwo ngolasobola omweyaliza naye ate kati ye nekisangibwa nga ye tayogera oyinza okwogera nolaba nga ye muyitiriddeko noba bannange nayogeza nzekka kale kintu ekyo nakyo kizibu kugamba simanyi oba nyinza kikunnyonnyola ntya naye ndowooza osobola okitegeera. Mwami Kiggundu yakuwasa kuba ndabira ndongo enda ebintu ebyenjawulo byokola ondaze ebyemikono byokola okuba yakuwasa yakuteeka waka bibamito nga bikyala nkalina kukola oba wali okozeeko n'ogamba magi nkoyenzikaamuki mwami wange bwe yanfuna yantwala n'ensoma ebyemikono era nansasulira bulungi nnyo
n'ensoma ebyemikono n'enjiga okutunga engoye n'enjiga okukola eby'enviiri kuba n'enkuguka mu bintu ebyo era bwe nabimala yankolera bizinesi eya salooni negiberamu emyaka mingi ddala infact nkyabirimu lwakuba nti kati sikyalina salooni ng'omuntu nawulira nga neetaaga okuwummulamu naye nga yankolera bizinesi yantwala n'ensoma bwe yanfuna so kati ebyemikono byosazeewo bye nasalawo okukola n'obukozi n'okulima nasale beddings muzadde abaana basatu abaana mwe benkana omwana omukulu ddala muwala mukulu akola na ku TV TVM naye ng'asoma kyasoma nkozi university then n'abalala we bali nabo bakoze secondary level bonna bali mu secondary muri ki ky'obwenyumiriza abaana bange mbenyumirizaamu ebintu bingi first of all obukakkamu kikulu abaana bange bakakkamu nnyo bampuliriramu kintu si kyangu nnyo okuvubusa abaana basatu nga ne bavubuka omulundi gumu si kyangu balala emitwe minene baba bazibu naye abange tebakirina tebakibaddeembeera ya kimpowooza ya ddadi fakiti abaana bange bali nnyo sayidi ekyo sifunyemu abaana bali nnyo sayidi eya ddadi nga tunatera okukomekeza puroguramu yaffe njagala ombeereko abakyala abafumbo n'abasuubira okugenda mu bufumbo biki byebalina okuba nga bitebambagaba naye obufumbo buzibu nnyo ayina ofenda gaba naye obufumbo bunyuma kagabulemu n'abanga ayogera kiki nze yange omuntu sisuubira nti obufumbo bunyumi tebunyuma naye obufumbo olina okufumbira omuntu nga akwagala nga naawe omwagala n'obutegeera bwe muba mutegedde ekyo ebisigadde byonna biba byangu oba kizibu oba kirungi byonna musobola obbikwasaganya kasita muba nga buli omu ayagala munne okwagala kyekikulu then kyenandiyongeddeko okumanya Katonda ofumba bwetaaga nnyo okumanya Katonda wekiganye n'ofukamira nogaa Mukama kino nkiyitemu ntya buli mwami Kigundu eddiini mwasangibwanga yali yemu yes twasangibwanga ddiini yemu era nze nakula mmanyi nti omuntu alina okufumbira wa ddiini ye bazadogale mujja okukwatagana magi tulegedde ddala ddiini yambo tekkiriza abantu kwawukana era nga bwogambye nti tebubulamu mu bufumbo wala otuuka n'ogamba naye otuufu kino tokiganyeemuko oba kansooke neewummuzeemu kati ennaku zinabamu afuna trip nagamba kangende oba nfulumeko mu Uganda mbeeko ngenda mpumbuze ku birowoozo oba munagamba kansooke nzireko okumba basenga ekyo kiri oba ekyo kiri nnyo era abali ebanna embeera odde temukikola obeerawo onyigira beerawo ekizibu ekiri tuula wansi osabe ate olaba ofube okulaba nti mukisootinga naye ekyokuwoza nti ate kansooke ngendeko ewasenga ojja kusanga omusajja agenze ng'asitudde tokikola ati obusungu obukyava notwala abetta nogamba banne busungu bwampitiddeko namusasi genderedde nze ndowooza nti ekireeta omuntu okutuuka ku ekyo kuba nti omuntu yali tamwagala nze bwe ndowooza toyinza kuddira muntu gw'oyagala tenoddamu mukuba era kisoboka nga mugulu nga ggwe ndaba nga kizibu ndaba nga kizibu mukulu munno abakuba abaami n'abakuba abakyala baba tebabaagala omuntu aba tayinza kuba muntu gw'oyagala baba tebeetegeera atali mwana muto otandikira omumukubiramu nze ndowooza nti omuntu yenna osobola omunnyonnyola ekintu nakitegeera nti kino sikyagala temanyi abaakiraba nagamba kino kikino omuntu wange takyagala ddala ng'akwagala era agamba kino ekintu omuntu wange takyagala kankireke oba kankikole nga mpita wala aleme kitegeera komenti sijja ozijjukira mwami Kigundu ze yali akoleddeko noga ekyo kirinva mu bwongo bingi nnyo
bingi nnyo okusookera ddala okusookera ddala omwami wange okuntwala ewa okukkiriza mumutwala ewaffe mulage abazadde kyansanyusa nnyo nnyo era ne famire yange yasanyuka. Ekyokubiri omwami wange yantwala e Jerusalemu n'enambulensi entukuvu eyo. I was so happy. Nasanyuka nnyo. Mubino bifo au tumukwatagana mu byekyakala yammwe. Eriyo omuntu olinga yo kadongo kamongo wa bala, eriyo omuntu olinga yawuliza music ono atwongo wa birala. Tetukwatagana. Tetukwatagana wadde. Mu nsonga ezo tetukwatagana. Muti yago. Yo music bikaba yajumya bala. Umuntu wa jazz. Nze jazz simutegeerako wadde. Eddakiika. Naye manya nti kati omuntu wange bino byayagala ekyo n'ekigumikiriza. Mukuba kuwuliza music yagwasazeewo kuwuliza ekyo n'ekitano n'ogumikiriza n'owulira owo. Era waba kutwala akusitula nga kutwala nga bali muguzizzaako okujja okugundi. Oki? Kwaka tuli myaka 2. Twakuza. Ebyo obufumbo obutukuvu. 10. Twakuza 11th marriage. Anniversary yo wajitegeka. Yakinkubako. Yakinkubako obukubi yakeera ku makya nampa ssente. Genda mu saluni bakusiba enviiri. Namba yi. Lwaki? Kale nze sijjukira na kujjukira. Mwete nenera mu saluni. Nali mu saluni ng'abeera mbuzi oli omaliriza enviiri na nenya lwaki? N'enviiri n'emugamba lina ng'abo malizanga ombuulira. Munenga mukubira enviiri mazozi oli bidda wanga mulagirirawo nga jjana. Kimawo. Bwente nno nga muyambalidde nga bwendaba nze ndi mneze mu saluni. Mwete n'atwala mu studio ne batukuba ebifaananyi. Saamanya nako era nabimanya luvannyuma nga nabinakola kifaananyi. Nga mimi baki ekituuseewo. Tojjukira anniversary yadde. Nga sijijjukira. Era n'antwala baven Serena ali ezze. N'antwala ku Serena. It was my first time ogenda ku Serena. Naye bwe natoka ku Serena nga ndaba ebintu birala. Emmere layini nnene. Eva kuno nakula. Sana n'okoowa. Bose bana okoowa. Tukane walabe sewani nnene nnyo ngati. Ndikutente nelinga olusaniya. Bwe twava onanyingiza munda mu show. Ate shonga ya jazz. Banene bimba wa. Jukira yalina Katuma yali azze bana abalala abayimbi baani sibajjukira n'amannya naye nga bya jazz. Okuba jazz kuba jazz naye olwokubanga nze bba wange mwagala. Olina omunyumirirwako. Naye nga saabitegeera. Kati gwe wali okola ki? Natuula nga nnya bwakunya bwe baali baleese. Era bwe nanywa bwokalenge. Empitirivu. Zammuma ne oluvannyuma n'enzigalizannya n'angamba kimu nti anniversary yaffe. Nga yantuttemu erimu. Omulisi nga yantutte wandegera ku chicken tonight. Okazi mubala. N'empali zammwe zibaluma. Zituluma. Naye ezo zaffe. Ezo zaffe. Abayi baffe abalungi mwebale kutulaba, mwebale kutugumiikiriza nga tubiyita mu puroguramu eno. Tweyanziza nnyo okutulaba abalabi baffe abalungi. Manya nze Margaret Kiggondo. Obubaka bwowa omwami wa Kiggondo kuba omukazi emyaka 2 gwe nga si kyangu. Omwami wange Dr. Kiggondo neyanziza nnyo okunkuuma. Neyanziza nnyo we balina kutulabirira n'abaana baffe. Tweyanziza tuyanziza. Amina. Program yaffe olunaku lwaleero bwetambudde ne kansule nti olina kyogiriddemu. Omukyalo ono wabadde ayogera akatiza nnyo ku nsonga y'okuba nti ofumbirwa omuntu nga mukwano gwo nga mwetegeera. Abantu bangi mugenda n'abantu olw'okuba senga yamufunidde, maama yamufunidde, anti mukwano gwa anko ne mutuuka eyo obufumbo ne bugaana.
asibe nti olina ky'omuyigiddemu. Okwagala obufumbo bunyuma ate era buwangala. Bw'atyo Margaret Kigundu bw'asobodde otunyonyola mu pulogulaamu yaffe eno eya Life After Wedding. Musuubira badde atunyonyola nawe olina ky'oyizeemu. Ate nno mwana wattu abaami abasinga tebajjukira nnyo anniversaries zaabwe, naye mwami Kigundu yajjukira. Bw'atyo lalo olunaku olwo nasapurayizinga Maggie n'amutwalako ku Sheraton n'amujjukiza nti leero gabadde leero tukuzizza anniversary mu bufumbo bwaffe. Gwe weewuwo okimukolera oba nedda? Kibe kyakuyiga eri abaami mwenna. Pulogulaamu yaffe ey'olwaleero bweti bwetambudde era nga gwali eyo ng'wandyagadde okubeera nga wegatta ku pulogulaamu yaffe eno, osobola otukubira ku nnamba zaffe z'essimu z'olaba ku screen yo n'oba ng'osobola okutukyazaako nawe n'otubuulira ate obulamu bwo obw'obufumbo butambudde butya. Si kibi kubanga oli omu obanga mwayawukana naye n'otubuulirako ate sayidi eyo byo bitambudde bitya, we mwawukana bigenda bitya, we mwawukana obulamu bukoma bugenda mu maaso. Byonna omulabi ffe nasobola okuba nti nno ayigamu. Tuvanga ku pulogulaamu yaffe eno tusinga nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu ng'ate nkuleetedde abafumbo abalala. Obufumbo kye kimu ku bintu ebiweesa ekitiibwa mu bulamu bw'ensi eno, era nga bangi baabuyingira ne babumaliramu ddala ebbanga ne bakoza silver, golden jubilee, n'abamu okufa kwe kwabaawula nga bwe baalayira. Kati nno tukuleetera abantu bano ne batubuulira ku bukodyo bwe bakozesezza okusobola okukuuma obufumbo bwabwe nga bwe baalayira, wadde nga bubeeramu oluusi akawunvu n'akagga, oluusi obuzibuzibu oba okusoomoozebwa. Baabiyitamu batya? Era ng'oluusi obufumbo buno bwajja n'okusoomoozebwa, naye abaffe bino byonna baabiyitamu batya? Era ffe tuyinza kuyiga ki? Mu bufumbo abantu bakyuka, oba oluusi abalala banoba, abamu baawukana mu bulungi, abalala bagenda bubi. Naye mu mbeera zino zonna n'omuyaga ogukunta, bano bo baakikola batya? Zino ze zimu ku nsonga lwaki My Sharm Queen Mother abeera nawe buli wiiki. Ffenna tuyigire wamu, kubanga happy families, happy nation. Kubanga famire mu ggwanga bwe zibeera ensanyufu n'eggwanga libeera lisanyufu. Ogana emyaka 47 nange nze munembalira nti giweze gitya kubanga tetutabukanga kufa tetumanyi twatambuleko mwaka mutambulako mwaka tetumanyi alabe nyuma kwegamba lavu webaawo emyaka gigenda tumanyi tanobangako anti twagala batubulewo nabo bagumenga mwe netusibye ebisiibe bye byonna kankubuleko ekyomunda nze nzijula ddaaku nze mujjula ddaaku yajja ngasosolanga sosa naye nga nze mujjeyo tuli twati alina fumbiro eryebweru nga nyiro neyemere buli lunaku ekisiibe ennaku 3 nga gwogenda mufumbiro nabwabeerawo wali mukubulira tajjulanga ku mmere si kumwagala nnyo kumwagala naye yempisa yempisa agifumbye emisana yonna yempisa yafumbye lwaki olya buli yempisa kirungi kayize agambye omuvubuka ali munaajoga yanzibira omukazi nga bantwala paka Luzira nti musango ki kuva wa mwami wa mpeta batutwala paka Nabweru wetwasula bakusala mu kooti batutwala paka Luzira naye nga basala ki kubanga kyamazi mwami wo w'empeta tasobola kwogera nti bannabba kino siina kye nagenda naki wagala okubba empeta z'abannammwe empeta nali nagimuwa nze nga nabanga bali ku muzannyo sijja kulimba nalabanga balina ku muzannyo wali basobola kukusala kuva wa mwami sirabamu nansonga nze manye eri nali ntulugunyizibwa ndi mu ssanyu essaawa zino ennaku ejjirawo ate embu bansiba saabirowooza saabirowooza nako nti biri sirias kuba nebenabeere Luzira nga ndaba Justin ndi mu muzannyo naye waliwo omukyala nebaza nnyo omukyala mama Big ayo omukazi oyo yambeerawo nnyo twalinga tumuyita Ajati nava mukomera nefuba nnyo okubanga munoonyako naye yambula mukazi yambeererawo nnyo oyo agenda kulaba kalabye program kimanyi bajja mugamba omukazi yeekooku sijja kulu kakati ye kyeyakola ndowooza n'agamba omuntu ono amutwale mu kifo ekyebbeeyi ndowooza lwanaakola ki lwanakkiriza era bwe yasalawo n'agamba kantwale ku Sheraton
kyokka teebereza nze ni mwana w'ebizaalwa y'eggomba akojja gomba fula ku Sheraton antwala ku Sheraton naye nange bwe nawulira Sheraton nenga kangende ku Sheraton nange mpulirayo nenzikiriza tugende ku Sheraton naye kyali ku Sheraton ayya kitubuulire atuuka ku Sheraton nendaba ebintu nga birala nendaba ensinga efuuse abantu bambala birala bambala bulala wajja oyambadde otya wabula sikyajjukira nabwe nali nyambadde abaana b'abagagga ebyana ebyagejja bwe biti jjukira nze nali mutono nnyo ate ebyana binene ate nga bito naye nga bibuukabuuka bye bikutte fooko bye bikutte amasowaani birya watwala out wakikolo saalya wangi wadde akacupa k'amazzi saakanywa yali yesuuza ogenda ku Sheraton naye naye antwala bambi byamusobera yakinkubako obukubi yakeera ku makya nampa sente genda musaluni bakusiba enviiri namayi lwaki kale nga nze sijjukira nakujjukira bwaite nengenda mu saluni naye nali mu saluni ng'abeera mbuzi oli w'omaliriza enviiri nga neewunya lwaki naye enviiri nemugamba maliri nanga bw'omalizanga ombuulira naye nga mukubira enviiri mazozi oli ludda wanga mulagirirawo nga jjamakimawo bwentyo nno nga neeyambalidde nga bwendaba nze ndi mwenze mu saluni bwaitu n'antwala mu studio ne batukuba ebifaananyi kyo saamanya nako era nabimanya luvannyuma nga maze nakola kifaananyi nga neewunya oba kyekituuseewo tojjukira anniversary yadde nga sijijjukira era n'antwala by then Serena ali ezze n'antwala mu Serena first time ogenda ku Serena naye bwe natuuka ku Serena nga ndaba ebintu birala emmere layini nnene eva kunoona kuli gwosana n'oko twavaawo nannyingiza munda mu show ate show nga ya jazzi nine bimbowa naye nga bya jazzi ne bakuba jazzi olukoki ne bakuba jazzi naye olw'okubanga nze bba wange mwagala wakiteeba mutegeera nomala byayagala olina omunyumirirwako naye nga saabitegeera kati gwe wali okolaki natuula nga nnywa bwakunywa bwe baali baleese era bwe nanywa otandika okulaba sente zammwe empitirivu zannuma naye oluvannyuma nangamba okimanyi nti era anniversary yaffe nogaa senga yantuttemu erimu nanga singa yantutte wandegera ku chicken tonight okazi mubala naye sale zammwe zibaluma zituluma naye ezo zaffe